Omuntu yenna abadde agenda okutambula ekikotaamiruko ekibiina kya NRMO abadde ayita mu kwerinda kw'amaanyi mwabadde ekebejje bw'enfunda eziwera okusobola okwesogga ekisaawe Namboole. Wano nno amateeka gabadde galaga lwatu nga bw'oba tuyambadde kintu kiraga langi eya kyenvu ng'oyambala essaati eriko omukulembeze w'eggwanga era ng'ewagira pulezidenti okwesimbawo 2016 newankubadde kakuyege tannatuuka. Abakulembeze b'ekibiina bakuŋŋaanye nga basinga babityebese nti omulamwa gubadde gwa kugoba abadde ssaabawandiisi w'ekibiina Patrick Amama Mbabazi eyasooka ogubwa ku bwa Ssaabaminisita. Kino kiddiridde omukulembeze w'ekibiina kya NRMO okudda Kadaala nga buli omu alindidde okuwulya ebigambo bye naye ng'ekikulu kyakumanya ekiri ku Mbabazi. We have got a very strong party with 57,000 branches in all villages of Uganda, but the party is not very well connected with the headquarters here. And some of the problems we are talking about of Chamu Marach, Merembi, it comes from that problem of lack of a good linkage between the branches and the headquarters. Oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga ategeezezza ebintu ebisinza okukosa ebirooto bye ku nkulaakulana y'eggwanga era nga anenyezza nnyo abakozi ba gavumenti abataddemu obugayaavu mu by'enkulaakulana y'eggwanga. When I saw that the public servants were not moving, I decided to come in with the army. I abolished NADS and I introduced the UPDF officers to be the ones to lead the way. Oluvannyuma ekiwandiiko ekigoba Mbabazi kiyisiddwa era nga kimaze okukakasibwa enkiiko ez'emirundi ebiri omuli SEC ne NEC. Kino kiraze nti kati abadde ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM takyalina wadde akalulu akalonda mu kibiina nga kati afuuse mulabi era alina okusalirwawo ekyokukola omukulembeze w'eggwanga. Ekisaliddwa mu Taamiruka kiraze nti n'ababadde abamyuka omuli owa ssaabawandiisi ow'omuwanika ekisanja kyabwe kiweddeko ekibadde kisigaddeko omwaka era ng'omukulembeze w'eggwanga teyasigazza obuyinza bwonna. Kati omukulembeze w'eggwanga alina obuyinza obujjuvu mu kibiina era kati mwasobola okulonda anaddira Mbabazi mu bigere. Wabaddewo n'ekiwandiiko ekiriko ensonga 5 lwaki Mbabazi agobeddwa ku basaabawandiisi nga muno mulimu okukozesa obubi ofiisi ye, obunyoomi, okugootaanya okulonda kw'abakulembeze aba wansi mu 2010 ssaako okubulankanya ensimbi z'ekibiina mu 2010. Kati ebigambo byatandise dde okuyitiŋŋana nga buli omu ateebereza bubwe ekyekiddirira eri Mbabazi. Bo bannamawulire kye baguddeko nga bali e Namboole banaasigala bakyakinyumya anti babadde bateereddwako obukuumi obw'enjawulo nga tewali akkirizibwa kwogera na mukiise yenna wa kibiina kya NRM ku nsonga yonna newankubadde mubaddemu abeerumaaluma. Ng'oggyeko okubakuumira mu kifo ekimu bannamawulire oluvannyuma bagobeddwa e Namboole amangu ddala ng'omukulembeze w'eggwanga yakamaliriza okwogera kwe.